naye omuntu wetamukukira ennyo naye enyambala imagine mu nyumba omuli n'omwana naffe abakulu ebisibi twetaaga okulaba. Okay, leta nkuyambeko ku juice. Nedda maliriza. Towulira nti leta nkuyambeko ku juice. Anti maliriza ntwalayo. Ngoyamu. Simanyi yagala kutandika olutalo lwange. Leta eri. Saba kusabira wakalungi. Rhoda. Naki kyotegeeza mu bino bino? Ebiriwo. Oba oyagala nange nfukamire nkwetondere nga yasize giraasi yo ebbe yamaze okwetondera. Oba oyagala ngalamira onkube ate maama gw'alina ennyumba. Kati ki ekikogeza ebyo byonna? Ebiki? Nze mbadde ntambula byange. Gwompise n'otandika okunyumiza bino ebibozi bye ebyekisa. Rhoda, stop it! I'm scared. What do you want me to stop? Engeri gye weeyisaamu mu nnyumba muno. Engeri gy'oyogera nange. Laba engeri gy'oyambaddemu. Moreover amaaso g'omwami wange N'omwana we? Kimale. Oh. Pozi n'ekirala. Bw'olyange ekyokuddukanya amaka ago kikuzitooledde. Kinkwaseni. Okusinga okudda okwekaba buno obuziga bwo obw'emmese. Ekyamazima sigenda kusobola kubeera na muganda wo. Wandibaddeko ky'oyiiya. Ate nze mazima ddala mpulira nti giraasi teyatikidde bwereere. Waliwo ekibaddewo. ate kitya?
Wasiza cyane akujegana. Bungi Vanessa. Asuzoti. Vanessa. Kituufu ekyabaddewo ekiro Eggere Suzan atikidde. Rhoda yabadde ngamba mbuno mmoja. Erimo njirani. Bangu. Tawala. Kompyuta msiri. Olutalo lutandika tolumanyi. Era simanyi ng'onya amalala. Ye ate tufaaje. Bagambe byonna by'oyagala. Then nange mbabuulirenga buli we bavaawo ng'olwo toli wabbuudawo mu nju yaabwe. Tulawo kirina musomesa. Rhoda. Nsaba twogeremu mpola mpola nga si byakuyomba. Aha. Mpulire. Rhoda omwami wange si musanyufu gy'oli. Mazima twasuze tuyomba ekiro kyonna. Ekintu kibadde tekibangawo mu bufumbo bwange emyaka gyonna gye mbumazeemu. Rhoda mbadde nteesa. Nkupangisirizeeyo rumu ewalala obeereko eyo nga bw'onoonya omulimu okole nga bwe wabadde oŋŋambye. Olabye otya? Awo ngoba? Edda naawe tokitwala bw'otyo. Nnyabo nze mumpangisiriza akazigo. Mwe mubeere n'omuzishawa obulamu obulungi mweyagale nga nze ndi eri mbonaabona. Edda Rhoda, tokuyita kubonaabona. Nina kufunira rumu ennungi. Bw'ebanga nnungi, wegenda obeere eyo. Nze ondeke wano nja kulabirirawo. Naye Rhoda, lwaki toteesa? Buli kye twogera gwaggwera mu kuyomba. Okay. Mother, nsobola okutegeera engeri gy'owuliramu. Era nsuubiza ngenda kukyusa engeri gye mbadde neeyisaamu. Are you sure? Yes. Najjuda ngenda kwogerako naye. Era osobola mukubireko. Oba mpe ku nnamba ye nze njogereko naye ajja kukkakkana. Sure. Yes, sure. Kale, kandete simu yange nkuwe ennamba ye. Kubange kituufu kiri nti yagenze munyiivu era nga ayinza obutagikwata. Kale. Nkane mukwano.
Hello? Hello, Jordan. Nze mulamu wo Rhoda. Hey, Rhoda. What dog about? Jordan, I'm sorry about everything. Okay. Jordan, ninamu obuzibu. Yensonga lwaki mbadde neeyisa bwentyo. Njagala kwogerako naawe privately. Okay. Kati nkusangewo. Rhoda, agambye Mama. Wanki? Jordan yalabika yanyiisa nnyo. Agambye ki? Tanzikirizaako kuba kyenjogera. Oluwulidde nti nze essimu agyeko nzije. Rhoda bufumbo bwange. Tofaayo mata. Bigenda kutereera. Lwaki kumala kakkane? Mukubireko. Nedda. Tomukubira. Oyinza okumukyankalanya obukyankalana. Ate nga nze nkakasa nti ajja kumala kakkane. Tujja mukubira edda. Kati nze ngenda ku mulimu. Gwe tofaayo. Nze ngenda kikwasaganya. Tonneesiga nti nga nsobola kikwasaganya. Kwesiga. Rhoda. Kwesize. Yes. Kale ngenda ku mulimu. Good afternoon, Jordan. Yes, Rhoda. Good afternoon. Jordan, saagala okitwale bubi. Naye nagenza okulaba nga ntandise okufuuka omuntu omubi eri buli omu. Kiki otegeeza? Nalinamu obuzibu. Mata nampa ddiiru naye ekituufu ennemeredde. Ddiiru ki? Jordan, nkuva lwava ebweru. Mata agezaako okulaba oba okyamwagala. Era ng'ategese ebigezo bingi byagala okuyisaamu okukakasa. Nga nange ndi omu ku bigezo ebyo. What? Nze nalinamu obuzibu bwa ssente. Mata nangamba nti najja kunsasula singa nzijeewo mulimba kyankalanya. Alawo oba osobola okumukyawa. Era ekyo nga bw'okiyitako ng'afunayo ekirala. Nze nagenza okulaba nga mutandise okundaba obubi. Mazima ne mama wange anzaala n'atuuka okunkyawa. Okay. Ekituufu kiri nti nagenza okulaba nga nfuuse omuntu omubi eri buli omu. Ebintu bya Martha nze mbivuddemu. Webale kumbuulira. N'omanyi mu byonna ky'otaalikoze kwe kumuwa ennamba yange. Naye era kituyambyeko kumanya ki ekituufu kyennyini kyaliko. Kinkubye wala. Teyandituusaawo. Mazima nga ngezezaako okumubeererawo mu buli kimu. Tofaayo. Akufumbira ey'omutwe. Omufumbira ya bigere. Sembera nkubuulire.
Rhoda nga yeyongera kucyankalana. Oyogeddeko naye. Naye ate twabadde tugambye nti tusooke tumulekemu akkakkane. Nerero tansibudde agenze bugenzi. Kiro kyonna twasuze mu kukaayana. Ekisenge kyange kifuuse kya ntalo. Martha, ngenda kwogerako naye leero. Nkakasa nti ajja kubikkiriza. Tewali nsonga lwaki abaagaana. Ngerezaako nga bw'osobola mukwano. Obufumbo bwange bufa. Kale, kanzukuke naabeko, then mukubire. Martha, tofaayo bigenda kuba birungi. Kale Rhoda. Hello, Julian. Hello? Nso nkubiddeko nga sisobola kukwata lwakuba Martha abaddewo. Yeah. Mbadde kubiddeko nga nina bye njagala okwongera okubuuzaako. Naye oba osobola okuyitirako ku ofiisi yange? Yes, of course nsobola. Okay. Kale kanzije kati. Nkulinze. Okay. Yes. Ngate wangambye. Agambye ati. Olowooza nonna mukubidde. Oh God. Nafunye essimu ey'amangu mangu awo nga wali wampita speed. Era yantwala. Ani. Mukwano gwange. Kale yanfunidde omulimu. Oh, wow. Congrats. Sinnagufuna naawe. Ngenda just ku interview. Okay. Anyway, nange mbadde maliriza. So ngenda mutaano oba gy'olaga twandigenze ffenna. Lwakuba nkyamaliriza kunywa wano kacaayi. Nedda baaba. Nze ne time ya caayi sigirina. Rhoda wandinywedde caayi. Aba interview nga balwisa. Bagenda kutuza enjala ekulume. Nedda gwe baayi.